mweno yonna emboozi yesebo eyawalukagga wasoma tewasoma okuva lulinga bitandika yesebo erinnya Sseggona lize livugibwamu naye ng'ate Sseggona ng'omuntu si yagamba tabirinamu kakwate wabula oba omu ku bakwano be oba baani like kampu ye erabika yavaamu omuntu oyo Sseggona tafuuse kiiso kya mbuzi tunnyonnyola esinaaliyo ya Sseggona abiyingiriramu Sseggona takyanawanyiza kwewalira mbeera eno kuba emu ku njogera ze yagamba nti nno tasobola kukkiriza muntu ataasoma kola ki ng'akulaga nti obusungu bwalina kuwalukagga bunene n'okusinga ku bwalina ku Museveni kyekisooka kyakubiri Sseggona olwaleero walukagga ne bw'anaaba avuddeyo embeera egenda okwetoololawo okuddawo kwennyini agenda kubeera mu bagita laboratory agenda beera mu geso z'ettuufu era protest vote protest vote entuufu esooka bagenda gigesesa ku Sseggona nti takyayinza kajjayo ne bw'anaasigalamu yekka Sseggona ne bwasigalamu omu era tebajja kulonda abantu naye tubadde wanene biseera ebisinga nti abantu bangi tuba tulowooza nti baali ku lutalo lwa kujja Museveni mu buyinza naye baali bakolerayo indirectly oba okitegeera nga bamuyambako buyambi kwenywereza mu buyinza ekyo nakigamba luli nti bakuba kawerekera nga bakuba kawerekera bamuyambako buyambi balaba gwamu amaanyi ne bamuwalina gye drink yeyongereyo atuuke kakaguwa ekitegeeza wano mu Buziro East President Museveni abadde aweddemu amaanyi n'abasajja be Sseggona n'amusimbula energy drink yamwongera amuzza engulu amwongera amaanyi amwongera energy drink atuuke kaguwa amaleko emisinde kubanga kino ekiriwo olwaleero kireko oba kyanafuyiza naddala abawagizi ba walukagga n'ekyongera amaanyi baliwa si beenaalemu ne Sseggona kenyini akimanyi akalu genda Amerika komawo ku bigenda tasobola kajjayo kati lwaki abaateekawo embeera eyo yonna kuba tukimanyi nti ebbanga lyonna abaasoma bayinza okugamba nti kale palamenti yeetaaga abaasoma naye ebbanga lyonna abaasoma gye babaddewo ki kye bayambye abantu abantu bagamba bwe bateeka tesiti y'abaasoma bamwambala mataayi na biki tuli mu mbeera eno ey'okwenunula because bagituteereddewo embi had they thought ne bakozesa amagezi gaabwe bulungi wouldn't be here today anti kibalina okutunnyonnyola nti ebbanga abaasoma lye babaddewo wano President Museveni baali bamuggyako Kyagulanyi yazza muze nti ebbanga lye babadde wano abaasoma Kyagulanyi President Museveni baali bamuggyako Kyagulanyi ye yamuzza ate kati n'olutalo luno lwegamba luno olw'okusoma mu lutalo lw'okwenunula okusoma kuteekwa okuba kujja mu maze na kutuusa lutalo olulina kugenda Jeno Museveni mu lutalo nga balwana eruweero si yali asinga ebitabo Professor Lule yali asinga okuba omuyivu mu budde obwo Professor Lule yali asinga ebitabo naye olutalo lw'okwenunula luno eno n'omuntu ataasoma oyinza okwesanga nga contribution ye nnene okusinga ku eyo yasomera ddala Nelson Mandela South Africa Chris Hani yali amusinga ebitabo naye Katonda ye yasalawo n'agamba nti ngenda na Nelson Mandela yagenda okutuusa abantu bange abajjeko abazungu olwaleero kati yembeera yaliwo olwo kati newono tuli olwaleero nti ensonga tekyali ya bitabo ensonga eri kwani alina obusobozi obuyamba abantu okwejja mu mbeera eno eriwo oyo olwaleero bannayuganda batuuke mu Uganda empya nkweka esinali yali ewa Nabbanja ndine mukinana byaliwo omusajja bamuyita Israeli Mayengo oba omumanyi omuwulira yali yeesimbyewo okukiikirira Masaka South mu 1908 bamusibira mu Lwera Lord Block bamusibira awo zigenda okutuuka essaawa 9 nga eri bagamba okwewandiisa kuwedde talina kwesimbawo yali example yali wa ne Nabbanja wennyini omukazi awandiisa yavaawo ewa Nabbanja wennyini nyini n'atuuka n'agamba nti oyo talina biwandiiko timanyi biki kyokka nga ne mu 2020 yeesimbawo era ku kifo kyekimu ate nga namusomesa lekikyala mulamba ku UCU kyo nkikunnyonnyodde bagamba talina biwandiiko kitegeeza eno tekyali contest ya bitabo contest ya byabufuzi kati ekitegeeza Professor Ng'anga esebo Walukagga aptitude test gye yakola emukkiririza ddala okwesimbawo nga equivalent yes 6 eri biding era bannamagye abasinga ku Machiwa Age Entry kwe bayingirira e Makerere nga ne Genosale kwali kwe bayingirira naye bwe babbo yabakolera lwaki kwono tekola kati Walukagga
decision je bamukozeeko. Yes, It is a political decision. Political decision. Not academic. Not academic. Kati eno era ya Kyagulanyi bwayogera bawulira. Era byebimu kubisinga okukanga government olwaleero. Mu government okyalinayo omuntu gw'ogamba ne bawulira. Kati amanyi ye agalina gadda uwe. Ogeze n'ogamba General Museveni yakirina nga bwayogera ensi ewulira. Nga bwayogera naye tutuukidde wano nga bw'atamala kugamba nti order radio zonna ne TV zonna zitegenze nzekka so that suffocatinga media yonna nga yaliko. Abantu bayinza obutamanya nti yayogedde. Kujjako mu COVID twalindanga ate ne mu COVID and therefore balindanga ddera fanga balinda kyekiddako nga banonya next. Nesinga teyali next. Era baati bajja kuwuliriza. Kati kyenjagala okugamba nti agamanyi woba ogalinanga abantu basobola okuwuliriza. Ekyo kikulu nnyo ate mu byobufuzi. Biba tebigenda kumenya nnyo. Kati n'ekyokuba abantu njagala nkikuzeewo wadde example ya Morgan Shangirai. Bemiggo. Morgan Shangirai teri kintu kyataafiirwa, buli kimu yakifiirwa. Baka kubulamu. Morgan Shangirai lumu Mugabe yamuteekako ne mukazi we Maachi 9 mu zali Maachi nga 9 mu 2007 ne bamukuba mukazi we Susan Shangirai ne bamutta. Okumanya nti Mugabe yajoga nnyo Shangirai kigenze wala nga yoroza talifa. Amazalibwa ga Morgan Shangirai galinga Maachi 11. Ne bamukimanga ku mazalibwa ge bamutwala ne bamukuba embooko. Ekya kikola emyaka 3 egy'omuddiringanwa nga ku birthday y'omusajja amukima n'amutwala ng'ekirabo kyayinza okumwa kiba kyambooko. Bino byonna byowulira by'okugamba nti nno wakyogeddeko kye ekyokuba Shangirai baakuba Morgan Shangirai ne bamujja mu ggwanga lyennyini, ne bamujja Zimbabwe ne bamutwala South Africa bamujjanjabe naye ng'ensi tekimanyi, ng'ensi erowooza ali mu kaduukulu. Bino byonna byolaba wano ebyokugamba nti nno Kyagulanyi amenya traffic. Morgan Shangirai ne bamukubako n'agera ne mukoma ng'ensonga emukubye bagamba ennamba emmotoka ye omusolo gwaggwako. Naye nga fera kimanyi byabufuzi byebimukubye okutuuka license nga ye mukubya oyo Morgan Shangirai era okutuuka okufa. Yani yasooka okufa Shangirai Mugabe. Shangirai alabika yasooka. Shangirai yasooka okufa. Baali bamukubye nnyo. Bamukuba bamalako nnyo emirembe. Nga yina judde enkindo kukawanga ku sikalo kuno kuna baali bamukuba. Naye kyewunkya njagala okuzeeyo ku bantu abakuba bano bannaabwe nti abantu abakola ebikolobere babeera mu myaka mito 25 paka kwa 3 kwana. Ne bo baba beerabidde nti bali be bakolera kati abakolera for example abakoleranga Mugabe nti bakoleranga Mugabe w'emyaka 9 ne ate bagenda wangala emyaka mingi n'abaana bashangirayo singa gye bagenda wangala ne Mugabe. Okitegere science wali kati abakola ebikolobere bino ku bantu balina okuddayo beebuuze nti tuba tufaaki okutulugunya abantu bano okutuuka ku sseeri tukolera. Ne wano mu Uganda olwaliro nti abakuba Kyagulanyi n'okuba abaana n'obakwata obbasiba bagenda wangala ne Kyagulanyi ebbanga ddene okusinga ebbanga lye bagenda wagala ne General Museveni. Okitegedde nti bayinza owangala ng'erabe bali ku ntikko. Ate kisoboka. Okay. Nakigamba nti obukulembeze buli luvannyuma lwa myaka 4 butambula ne bukyuka kkiriza Gaana yagala Gaana buvaawo awo ne bugenda ewalala.